tugenda ly'emmere mukyala wange yeebale kunjagala munnange omukyala ono gwe mulaba bwe mbeera nga ndi Colgate kaswaki wegamba omukyala ono ebintu bye sisobola abisobola kyokka ate ebintu bye sisobola abisobola kyokka ate byatasobola mbisobola. Abantu bano nabakusuubiza bano bantu bange bano yenze bamaama bataata bakojja mikwano kati bano beba representing bano buli gwolaba wano ayina abantu abalala 100 mu mugongo gwe bojja okulaba ku lunaku luli abantu banange omukyalo ono munange twesanga kulinga okusaaga naye ate wanjawulo banange wanjawulo ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nammwe gwe mulaba abonyebonye nange abonyebonye nange omukyalo banange mwagala nnyo ekisinga obukulu kya byonna omukyalo okubeera nga Maureen n'asalawo n'agamba ye Mariam tutambuleyo nga tugamba muzaala ddi abaana ki. We are living a purpose driven life. Tutambulira mu bulamu obw'ekigendererwa iffe tujja kubawa byonna byonna bye mwetaaga nga Mukama ye mubeezi waffe. Omukyala wange ono nange tuli ba mukwano nnyo, tuli ba mukwano nnyo. Asitudde ebyange asitudde ebibye mukwano gwange, naye olugendo luno lwe tulimu mbasuubiza nga ndi wano nga ntya Allah tujja kulutuusa. Omukama abamperekerere nga mule Aunt Grace ngulamusiza bannange oyo ate naye wanjawulo ye sister woono banne banjawulo bonna abali wano mbamanyi n'amannya gaabwe. Waliwo okubeerawo nga tobamanyi mbamanyi n'amannya gaabwe. Ono ye Kuki, oyo Lujja, bonna bamanyi. Ono Ruby, bonna bamanyi. Oli Ronnie the drone ndudde naye kati ono Ajati ate ye Ajati yabeera ku Spark TV n'ayogera byonna bimulaba ebisanyusa n'ebitali ono Ajati bannange mwebala okwerekereza byonna ne mujja. Omukazi ng'ayogera nga fubifiga. Mwebala okutwagala, mwebala okutubeererawo, mwebala okuweesa olunaku lwaffe ekitiibwa. Buli muntu yenna ali wano akoze kyamaanyi nnyo obulamu bwaffe era tetusobola kukyerabira. Mamuleka naawe banaye ebigambo nina bitono naye nga ndi musanyufu nnyo nyini ddala omwami wange siime nnyo. Webale kumpeesa kitiibwa, webale kutwanswaza, webale kusuubiza n'otuukiriza. Nze ngamba kyebulabye kitono era aloga yeetegeke. Kona mono tugende mu maaso ne sipiiki. Bannange tubasuubiza okwanjula ko mukwetegekere bye mulidde bitono
bye munywedde bitono tukitwale nti temulina kimulabye. DJ tukoze tutyawo tugende mu conversation. Sijja kwogera nnyo obudde tetulina naye nga kyembagambye ekyo mukyetegekere naffe balitunyumyako. N'olw'ensonga njagala okwebaza bamama baffe abalungi ne bataata basenga bakojja bataata ab'emikwano ab'eŋŋanda bannange mwenna mwebale nnyo mwebale. Sijja kwogera bingi kambiterekera olunaku luli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange simanyi bwe nyiza kutandika na bwe nyiza kumaliriza naye njagala mumanye nti ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Olunaku luno eno lwanjawulo nnyo mu bulamu bwaffe ate mu bulamu bwange lwanjawulo nnyo. Waliwo ebintu ebimu Katonda bye nalina musaba nga mbimusabanga naye nina essuubi ddene nti atandise okubindaga ne kino kyalimu. Nali njagala nnyo maama wange ng'akyaliwo bakadde bange nga bakyaliwo alabe ku mukyala wange. Ndi musanyufu nnyo mukyala wange ono Mariam abantu abange abakuze nange bamanyi erinnya Mariam kye litegeeza gye ndi mu bulamu bwange. Erinnya Mariam ddene siyina kyenyiza kulikompeyaringako kyonna mu bulamu bwange. Yandibadde waali wano Mariam naye yatuva ku maaso taliiwo naye ndi musanyufu nnyo nti waali. Buli muntu abantu abasigaddeyo abatali wano eno bangi nnyo 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 nkuyanja. Olw'ensonga ebigambo ebyaŋŋambibwanga nga nzija nkula nafuba okubigoberera nti gy'okoma okwessa wansi Katonda gy'akoma okusitula ate gy'okoma okwesitula ne weewanika kyakoma okussa. Bannaaye bamaama ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Maama wange mukyala Grace Nakikwala simanyi nakumanya oba mumulaba weebale kunjagala weebale kundabirira ate weebale kumpa baganda bange ab'enjawulo. Waliwo muganda wange gwe bayita Hassan wanjawulo nnyo tasobodde kubeerawo n'ebino byonna bimulaba yabiteeseteese byonna bimulaba ku buto bwe bwaliko. Nina ne mukoddomi wange bamuyita Primo waali awo. Weebale nnyo maama weebale nnyo weebalire dda simanyi ngeri gyenyinza kwebazaamu. Weebale kumpa baganda bange abo banjawulo. Mbadde mbasa nga bwe mbalaba omukulu Lukwago oyo nga bwe mbalaba bwe bali awo basajja banjawulo nnyo ennyo mu bulamu bwange. Ndi musanyufu okuva kwali ku byuma okuva kwali ludda bonna paka kuwa ebifaananyi Emi nasomanga naye twasinkana mu senior 1 paka leero naye leero photographer aw'amaanyi asinga mu Uganda. Bannange simanyi bwe nnyinza kubitandika na bwe nnyinza kubimaliriza. Maama bw'oddayo ewaka ndabira muzeeyi wange ye njagala mundabire kubanga muzeeyi wange yaŋŋamba ebigambo sisobola kukyerabira
yaŋŋamba beera ejjinja mu muceere bwe batakuwulira nga bawewa bajja kukuwulira nga bali. Ekyo kitegeeza amakulu agakirimu nti gezaako twayinga nnyo okubeera ow'enjawulo. Bannange kino kye mulaba wano eno si nze wabula emmwe. Tuli basanyufu nnyo nti ebintu bye twayogerangako tutandise okubiraba era tutandise okubikola. Banne mikwano maama yake omukyala wali awo maama yake wali awo bawubireko katono nabonaabona nnyo nga nzija nkula naye omukyalo oyo ategeeza kyanjawulo mu bulamu bwaffe ffe nga famire. Yafuuka wa Luganda wanjawulo. Taata wange mwami Ben. Bannange ekisooka taata wange mukwano gwange ayagala nnyo byenjagala. Tukayana ku mupiira nti yawagira Mourinho naye mukwano gwange kale kyanjawulo nnyo okubeera nga ogenze mu maka n'osanga abantu nga okwatagana nabo kintu kyanjawulo nnyo. Bannange njagala kubategeeza famire eno evaamu mukyala wange bantu balungi nnyo. Nze mbaweera obujulizi yandibadde mulala ko nga bebeeyogerera nti tuli balungi. Bantu balungi nnyo tebalina njawulo naffe. Mikwano gya Momo bakola nabo omukyala Doli niwooli Shira oyo producer Shira yabeere mabega nagamba mutokola bwoti ebibanyumira oyo yabeere mabega. Omukyala oli eyayogedde takumye kwogera bwogezi nti asifa mukwano gwa Momo kyokka ate neiba wange wano. Tubeera wamufe. Omwami oyo obwedda akutambuza omuhaoyo bwetufujjo bamuyita Ivan Mulindwa. Omusajja oyo w'amaanyi kitunzi wa BBS Telefina. Omusajja oyo mwebaza banne munneebalize nnyo. Omusajja oyo wanjawulo takoma kubeera nti tukola ffenna oba mu mikolo bwe giti naye wanjawulo ne mu bulamu bwaffe fembi. Bannange mbeebaza bakwano bange abali wano bemulaba aba media. Bannange saabayise sirina gwe nayise kubanga singa ntandika okuyita abantu SOPs zonna tuba tugenda kuzimenya. Sirina gwe nayise naye bano abasajja bawulidde obaani yabagambye simanyi ne basitukirawo. Bonna abali wano mbamanyi n'amannya gaabwe. Waliwo okubeerawo nga tobamanyi mbamanyi n'amannya gaabwe. Ono ye Kuki oyo Lujja bonna bamanyi. Ono Ruby bonna bamanyi. Oli Roni the drone ngudde naye kati ono Ajati ate ye Ajati yabeera ku Spark TV n'ayogera bemulaba ebisanyusa n'ebitali. Ono Ajati bannange ndi musanyufu. Mukama wange oli mwami Herbert oyo mwami Herbert situkakoko. Bannange omwami oyo wanjawulo okuva bwe yajja mu bulamu bwaffe waliwo enkyukakyuka namwe giraba. Okuva omwami oyo bwe yajja mu bulamu bwaffe waliwo enkyukakyuka. Omwami oyo ekampani eya Nabham gye tutera okulanga abatugoberera. Omwami oyo okuva bwe yajja mu bulamu weebale nnyo weebalire ddala ssebo sirina kye nnyinza kukukolera. Mikwano gya mukyala wange bangi. Omukyala oyo gwe mulaba ali ku keeki oyo bamuyita nti Rose. Oyo yakisookera ddala okukola ne Momo ku TV. Oyo mukyala wanjawulo nnyo ate kyakulabirako kinene eri famire yaffe eno gye mulaba ento. Omukyala oyo mufumbo banneewuunyisa nnyo olunaku lwe nakyalako ewaabwe.
Tula muno tweyagala naye tukolerera bo. Tubakubira winta. Bannange ndi musanyufu nnyo Mama Mayanja. Ndi musanyufu nnyo Aunty Rhoda. Nina ebintu bye nali njagala. Wano waliwo bato bange omukulu ono gwe mulaba muto wange. Ono muto wange. Naye muto wange naye wanjawulo. Tuli banjawulo ekisooka yitayimba yatomi musuubiramu. Ye. Naye ate musajja wa mukwata mpola nnyo. Ate mutegemera basista bange babaawo bawubireko baabo. Bano batera okusanga ne bannamba sibalina. Baabo bafaala bannange. Abo mubala baawo n'omukulu oyo bonna baganda bange. Temugamba muno Dax Katera ali awo tali yekka. Muganda wange oyo Vincent muganda wange. Temugamba Dax yali yekka. Muntu yali yekka. Mubala bi basista bange bakuta amata. Munaye mama we bali kulabirira. We bali tukuza. Taata wange wali awo mukosefu bannaye nze yankuliza mu mbeera ey'obusirikale. Obusirikale obulungi nti yanteekamu okutegeera n'okuba n'ebiti ebisatu ebyo nti Dax Katera omwawula ne mwawula kusula lwa mwami oyo. Nagenda okutandika okusoma ku ssomero nga already nsobola okusoma ekipande naye lwa mwami oyo. Yali gye nasomera yonna ne baganda bye nasomanga nabo ba Emmy nali ngamba singa lwa mwami oyo. Bannange ndi musanyufu nnyo. Mukulu Kabuye nkulamusiza nnyo. Omukulu ge mulabye abadde ayogera awo ali mu kifaananyi ekya Katikkiro Mukulu Kalule. Munnange oyo mpagiruwaga nnyo mu famire eno. Nze nkulidde mu famire erimu abantu ab'enjawulo ddala. Bannaye beebaza byonna. Njagala kubasuubiza bataata munnange twakatandika era munnyambe ekintu kimu mubeere balamu. Nsaba Mukama Katonda abanyambire mubeere balamu kubanga ewaka tugenda kujja. Naye bano be mulaba batono nnyo. Tewaliwo n'omwazze. Bangi n'abaganda bange mu mulimu gwenkola. Omukulu Shaban yayimiridde awo. Ntera okuleka emirimu gy'endongo gye tubeeramu n'engende. Omukulu oyo representinga Kitumbi Miners Association. Tubeera mu mining. Batambule ne bagenda. Tebasobodde kujja bangi nnyo. Naye bambi bafuddeyo ate nnyo. Bandeze enjawulo gye mujja okulaba mu nze ne gye mulaba kubanga bo ndi musanyufu nnyo. Omukyalo oyo Ajati bambi mukyalo oyo neiba waffe wano naye ate wanjawulo nnyo gye tuli oyo gwe mulaba awo. Bana Ajati Sumaiya ate mwane munebalize bane mbanebalize Sarah bambi chairman Hamza oyo bawubireko oyo muganda wange tukuumaganya okuva ku kyaliri waffe Masajja ate mukulembeze nti geri gyembeera mu muzannyo gw'omupiira yatutwala. Nina abantu bangi maama n'ebigambo bingi naye bana ndi musanyufu mukkirize nsembeyo maama wange. Omukyalo oyo gwe mulaba ebintu byonna nze maama wange musabye ekintu kimu kyenjaga nange munnyambe mumusabireko. Mukama nnyambe amumbangalize. Ajja kulaba enjawulo, ajja kulaba ne byayayaanira mu bulamu bwe ng'abifunye okuyita mu nze. Era ebyo byonna obusobozi bujja kuba bwa Mukama Katonda ajja okutusobozesa. Bannaye tewali gwe saagala mukyala wange. Bannaye munneebalize omukyala ono. Ewe kubye obugalo buto. Waliwo omukyala awo oyo atudde mabega awo amuyita Allen Nabunya.
oyo nakulanga naye bwankuba bwe mukuba masambaga naye akapiira era buli kimu ekyange akimanyi buli kimu ekyange akimanyi byonna zaamu bano bonna mulaba bandeze bo tebamanyi Dax Katero bamanyi Sula abantu abali bano bemulaba tebamanyi abamanyi Dax Katero balala tebaliiwo era mbetondera nti munsonyi okola olugezigezi obutabayita ebyammwe biri mu maaso mugolole abamanyi Dax Katero taata nja kubakwetikkira lwalo tujja okujja nja kujja ne Dax Katero ate ne Sula kati olabe enjawulo Annaye mwana gwe Dax Katero ono abawuubireko bannange bakwano bange banange musanyufu nnyo ku nika yaffe eno ey'omukolo bweweesa nika ekitiibwa kuba guno omukolo gwa ddiini temuga musajja atuuziza wansi bwetti bwe tuweereza mu ddiini naye bannange tugenda kujja senga munange ndi musanyufu bannange banne mumukubireko mu bugalo senga mukwano gwange nnyo senga nakawungu senga namuleme banna mwana ensibulako eno bada sikate gwesibula nnyo sibula nnyo wano banna abantu banjawulo banna nsaba Mukama bamperegerere nga muddayo nsaba bampere byonna bye musinga okwagala bannange mwebale kutwagala bannange naffe tubaagala tugenda kubaagala naye nga bwe mutwagala niwe tuba tufunye abaana baffe banne nabo mubaagale nga ffe